tumale sente mu mpale abatuzaako budde tubalowooza malibwa tomala kimuniza etutuli niba bannange mbabuzeeko mujje twogere ku concert mujje mungumyegumyeko tulabye ddala nga mujja bannange mwagema obudde gwagenjagala owulira etiya mulimu I hope everyone is fine. I'm getting fine. City will be, yeah. Just doing of chuma. They call it I'm in hospital, yeah. Takobuze ku bantu bagambe hello. Gamba hello. You're live. She's my neighbor here right now. Is Emily okay? Rama Malish. Hope you're doing fine. Nanga ntimba ekiriwo kya concert. Njagala kwebaza Papa Makula akumpa ekifo. Yatuwadde Papa's Sport 28th October. Bannange basponsa muliwa mwesowoleyo twetaaga akasente tutegeke ekintu kibeere taratibu ni wano mala wano ate ngenda ku kipakasi kuva wano era ayagala ogendako out leero going to be singing tonight, yeah. Nakuyimbawa maita Luzira after the Sega Happy Boys. You know, we can't sit Sunday tewali kwetulako sambamu olungu bangu bakipakasi kuyiriba noonya enseera nga wetambula osobola kwetulako nga bajjiya ensonga eriwo yababuuzaako okwebaza n'abo abansabirako abanyambako in all ways. Mwebale nnyo muli ba Ekaabya naye nga concert ya 28 October. Njagala kwebazako ne mwami Bosa Serunkuma era gy'oli nkwagala nnyo mukwano, my TV husband. Nga mwebale kunzijanjaba jjukira oli amatama nga gonna gaali gawulibadde era tutabuseeko Mukama w'amaanyi. Sigenda kwebaza Mukama balina yabikola ondeetera mwe mwenna bamalayika onyambako here and there. I'm so grateful. Bwama wa Bobby, how you doing? Jackie Joyce, Babuye Sheila, Rema Malish, Maungu Munize Busiga Mkwano, ndi kujja coming tonight. I'll be there. Tonight. Whatever, and Luzira na Chijukira. The name, but the places around the junction from Bugorovi. Abaitawa Luzira Smaina from Bugorovi, what we should lady, which we should then. Nange nsaba busabe tutambuze ka video kena sharing ka poster because twetaaga sponsors, twetaaga n'abantu. Nange bino ebintu tegenda kubeeramu nnyo birango kuba tewali nnyo ssente, birango wabiseera nnyo whereby sente tezidiwo kuba sente tuzeetaaga mu ddwaliro. Naye nga tusaba Katonda byonna kyemanya abigimu. And this time I know it's going to be bigger and better. I hope you're having a great Sunday.
zakachayiko kama midide Sunday sanga wano mazi church ngena nenjidira. So I just passed by to say hello, to alert you about our concert coming soon, next month, 28th October. Yeah. Tuyambako mu ngeri yonna kya concert, contacting a number 0776424237 or 0753424237. Ezo ngamba ka stage ako kamazi ngamba decoration, in fact decoration yaweddeyo waliwo yajeyamye Patra, thank you so much. Nebaza n'omukyala Rita Kagwa yasooka okumpa sente $5,000 anjogedde nti no concert ntandise nsimbudde. Nebaza small mummy USA, Miranda, Sylvia Valenti, nabangambye okugula tickets bawerako Ambassador Evelyne Nagula eri tebanagula naye manyi tandika okugula. I'll be so happy and grateful to see all of you. Angenjagala kulaba ku bantu abanjagala angebenjagala nga they are in one place, one location, njiraga amapenzi abalina roses zange zonna muzireeteko ono oba stage zijejjeza bimuli mubireete byonna nja bitwala. Bakusanyuka nnyo okubalabako bannange wali ku passport. Nebaza Zubairi Kamali bandi balina okumulirawo nebaza Lindekaani aliwo abantu abatava awaabwo, Amanda mu Boston, Amanda Lewis, Amanda Nkoberamyo Malongo, bangi. There's so many people that made them. Mchala Kajumba from Canada, thank you so much, you're an angel. Bangi saba malayo nayogira omwatamala jagamba senze tiwanjogedde, it's not right. Can't thank everyone enough. Nga byadala gye twatandikira tuyinza okusulawo, but I'm really grateful, thankful, and I pray that God loves you the way He loves me, because I might be not very healthy right now, but I know He cares, because He never lets me lack. At least He cares, takes care of me through angels. In fact, I'm not complaining. Even when I lose it, I'm like happy at heart. I'm very at peace. So I did. In case of anything, inquiries, whatsoever, you just call 0776424237 or 0753424237. Welcome, God bless you all. I still have 3 hours here on the machine. I love each and every one of you. Because you get me going. Bless you, bless y'all. I sign out. Love, respect. Cindy oba Shiba ani eyakola ki era ani eyasinga ki mu battle between the two, bagwa draw oba kuliko eyasinga. Ntandise. Cindy Sanyu yayimba bulungi nnyo era nga bekisuubirwa. Cindy Sanyu yayambala bulungi nnyo era nga bekisuubirwa. Cindy Sanyu
ya performinga bulungi nnyo era nga bekisuubirwa. Abakubi b'ebivuga abasindi ssanyu baakuba bulungi nnyo era nga bekisuubirwa. Naye ennyimba za sindi ssanyu zaggwako mangu nga talina nnyimba nnyingi. Tugenze ku Shiba Kalungi. Shiba Kalungi yayambala bulungi nnyo ng'era bwe kisuubirwa. Shiba Kalungi ya performinga bulungi nnyo ng'era bwe kisuubirwa. Shiba Kalungi abakubi b'ebivuga bye baakuba bulungi nnyo ng'era bwe kisuubirwa. Ennyimba Shiba Kalungi ng'alina nnyingi nnyo, ekitegeeza session esooka Shiba Kalungi n'agiwangula kubanga yalina ennyimba nnyingi nnyo. Tugenze ku collaborations. Shiba Kalungi yalina collaborations nnyingi nnyo era abantu bangi be yakola nabo collabos ne bajja ku stage okumuyambako okutuukiriza amakulu ga collaboration. Era omugaso gwa collaboration kubeera kusitula oyo gw'oyagala amanyike oba omuteekeko ettaffaali. Shiba Kalungi mu collaborations n'afunawo 90% ayagaliza abayimbi abato. Ne tugenda collaboration sindi ssanyu amazima gali nti nga tazirina kubanga bwe tulaba collaborations ze yakola yayimba collaborations ziringa 3 gye yakola ne Vampino ne Sexy Birangirangi endala ezaabwe ne Blue 3 ba Blue 3 tebajja ku stage. Ekitegeeza Sindi teyabayita. Sindi collaborations alina ntono ddala. Ekitegeeza Sindi alimu omutima ogw'obutayagaliza abayimbi bato kubanga weebuuze lwaki talina collaborations era lwaki teyaleeta ku stage aba Blue 3 be yayimba nabo ng'ate Shiba ye yasobola n'okuleeta Palaso bwe batakwatagana. Kitegeeza omutima ogwagaliza abayimbi abalala okuyimuka. Ekyamazima kiri nti Sindi talina wadde era awo mu percentage n'afuna 20%. Amakulu ga collaboration kuba kuwa munno muguwa okumutaasa naye abeereko waatuuka. Kitegeeza omukazi gwe bayita Sindi Ssanyu awo afunawo 20%. Shiba afuna 90% ayagaliza. Ate buli muntu gwe yakola naye kolabo yafubye okulaba ng'amutuukirira era najja ku stage. Awo mutima oguli golden ogwagaliza abalala Shiba Kalungi n'awangula 90%. Mujjukire yawangudde okufuna ennyimba ennyingi okuyimba ennyimba ennyingi kati awangudde n'okumutima omulungi ogwa collaborations. Ne tugenda ku bategesi. Abategesi ba Bateeno mbawa 80% ate ne mbasala 70% ne babanga basigazaawo 10%. Abategesi bakola bagundi bato eno tebaali fair n'akatono. Baali na ttiimu baali beekubidde nga bonna baagala Shiba Kalungi. Buli muntu yakiraba. Baatuuka ku ssaawa envannyuma ne bategeeza Sindi nti tebalina byuma bye ng'ate be bategesi b'ekivulu. Ate era mu kukola rehearsals Shiba Kalungi baamufunira bandi ne barehearsinga okukuba ennyimba ze. Kyokka ye Sindi Ssanyu ye yeefunira ababe private. Ekitegeeza abategesi baali biased 100%, and this is very fake. Abategesi baali biased, babbi ba bululu. Oba ku lw'okubanga omutegesi kojja wa Shiba Kalungi simanyi, naye ng'abategesi baali bambuwa beekubira. Sindi Ssanyu tebamuwa ample time. Ne tugenda kuba MCs. MC gwe bayita Zahara Toto
ye yasinga okubeera MC w'olunaku. Yayambala bulungi nnyo, yasanyusa nnyo abantu, yali very charming. Zaala Toto bwe muwa max kuba MC bonna ab'olunaku, Zaala Toto muwa 95%. Yali interesting ng'anyuma okulabako. Yategeera amakulu ga bato Zaala Toto ng'ayogera ebigambo ebinyuma ebibeera mu bato, ng'awa abantu ekitiibwa, ng'ali entertaining era ng'amazima ateekamu switch. Zaala Toto ali 95% kuba MC, and she was the best MC. Ne tugenda ku Sandra Diane. Sandra Diane was the second best MC. Yayambala bulungi, muwala muto, ng'ali entertaining, amakulu ga bato n'agajjayo, ayogera ebigambo ebinyuma abantu okuwulira. Ekyamazima abo ababiri, Zaala Toto ne Sandra Diane, they were the best MCs for the battle. Mukkirize mugaane. Ne tugenda ku Arthur Kayima, no si Arthur Kayima, sorry. Ne tugenda ku Kayima, muganda wange. Ne tugenda ku Nimrod, muganda wange. Ne tugenda ku MC Cuts, muganda wange. Ne tugenda ku Kasuku, muganda wange. They were the worst MCs. First of all, ekivulu kyali ky'abakazi. Kiki ekyali kibatwala ku stage? Nga buli kivulu ekibeera mu Kampala, mmwe mukibeerako. Mwali temusobola kuwaamu bakyala bano ne bakola omulimu gwabwe nga temutadde gafiga gammwe ku stage. Ngamba mwe ba MCs abasajja, you were very stupid and very dull. Mwagala buli wamu okweteekawo. Mwali mulina okutuula wali nga bolaba Kamiliyoni bwe yatuula wali, Misa Kisemakula bwe yatuula wali, ne balaba ninga ba star. Next time temuddamu kuleeta gafiga gammwe ku mukolo gwe mutali code 4. Abakyala be baali mu bato, abakyala be baali balina okubeera ku stage. Aba ababiri, Sandra Diane, Zaala Toto, wakiri ne muleetawo n'abakyala abalala. Naye nga mu abasajja tubakooye okuleeta nuisance wammwe, nonsense, very stupid ku stage. Mwali bakyala, mu bayimbi mwalimu abasajja, bali bakyala. Ne tugenda ku DJ ekyamazima kiri nti naawe nali sikwagala ku stage, wakola bulungi. Kubanga waliwo ba DJ abakyala mu Uganda abaakabi. Amazima, Zaala Toto is one of the best DJs mu Uganda. Kitegeeza omusajja DJ wali onona ki mu byuma ng'ate bato yali y'abakyala. Wali badde muwo abakyala omukisa. Ne babeera ba MCs, ne babeera ba DJs. Kubeera abakyala be baali bayimba. Mwalimu abasajja mutikkira kyaga nnyo ne mujja ku stage. Mwali mutwagaza ki? Mwe buli wamu mulina okweteekawo ng'obujonjo. Abasajja mwenna abaali ba MC, abasajja abaali ba DJ, mbawa red card. Mu kino amazima gali nti mbawa negative 50. Nti you were very stupid, you did not know omukolo gwe muzzeeko. Mwayambala bubi nga temunyoma kulabako, mumala geeyogerera. Abakyala bali bo baategeera omukolo gwe bajjako ne bambala bulungi mu bufunda. Era ne kibanga Shiba Kalungi ye yasinga bato, ye yaleeta Zaala Toto eyasinga mu BMC, ye yaleeta collaborations ennyingi. Alina omutima ogwagaliza, alina ennyimba nnyingi. Sindi ayimba bulungi nnyo, naye ye yasemba mu buli kimu mu bato. Kubanga tulabe bangi nnyo abayimba obulungi ennyo naye nga baavu nnyo, abatayimba bulungi nnyo nga Shiba nga bagagga nnyo. Yes, omusajja ono bamuyita Pato, omuntu wa wansi, era mutabani wa Fred Kajubi Lumbuye abeera Ettake. Omuvubuka ono ali mu kkomera Ettake, era y'omu ku bannayuganda abaakwatibwa ku lyato nga tebalina biwandiiko biboogerako
ebibakkiriza okubeera ettake. Era omuvubuka ono ye yatunda ennyo thiyore ya Lumbuye nti bamuwambye ng'ate Lumbuye yali yeewamba. Omuvubuka ono ye yatambuza ennyo enjiri eri bannayuganda. Lumbuye n'asobola okubba ssente mu bannayuganda $9,000 ejja ddoola ng'akolagana n'omusajja gwe bayita Muwanguzi Pasita ow'e Busoga Ejjinja. Era omuvubuka ono yakola nnyo erinnya mu biseera bya Lumbuye okwewamba, kubanga bannayuganda bonna baali bamativu nti Lumbuye baamusiba era baamuwamba, naye ng'ate kaali kakodyo kakwewamba asobole okufuna ebipapula ebimwogerako nga tafulumye ettake. Yakozesa omutwe gwe era bwe yeewamba n'azannya akazannyo ke. UN neyeewayo mu mannyo ga UN. Essaawa zino ali ettake under UN. Kati Lumbuye yeefaako yekka, teyasobola kufa ku mwana ono eyamulwanirira ddiiru ye okusobola okuyitamu. Omwana ono kakyanga bamusiba ali mu kkomera. Teriyo munnayuganda ayinza n'akupositinga wadde nti free pato. Bannayuganda balaba edduka mwamuwaganga nti ayina following nnene. Era Edimizaya nze kennyini nabuuliriranga omuvubuka ono nti speed control speed. Bannayuganda ne mumbrandinga saagaliza kulwokuba omuvubuka mulaba ayina following ampiseeko nnyo, naye ng'ate nze Edimizaya nze bwentyo saagala kulaba muntu kugwa mu nsobi ate nga ndaba nsobola ogimuwonya. Wakiri kangezeeko nga bwe nagezaako. Bannayuganda ne mumbrandinga ne mumpita ebinnya era ne munfuula omuntu omubi, naye nga nali ndabula muvubuka ono eyava e Uganda ng'akuŋŋanyiza akasente ke n'ayingira ensi ya ttake asobole okunoonya akyuse famire ye naye yeeyagaleko. Atuuka ettake agwa mu mannyo g'omusajja gwe bayita Lumbuye. Waliwo omuntu mu nsi muno Katonda gwakuleetera naye ng'agenda kukaabya Amaziga ag'olubeerera. Lumbuye omwana ono ali mu kkomera lwa Lumbuye, kubanga singa teyali Lumbuye omwana ono teyandyefudde wa kitalo. Omwana ono Lumbuye we yeewambira ng'abeera ku peegi ya Lumbuye buli kaseera bannange update kambawe update ekwata ku Lumbuye. Omwana ono yakola nnyo Lumbuye okufuna $1,000 omwenda mu bannayuganda scamming. Naye ekyewuunyisa okuva lwe baamukwata ne Lumbuye yennyini tayogera ku pato. Omwana yamukolera $1,000. Omwana yamuyamba okufuna documents ezimukkiriza okweyagalira mu ttake nga bw'ali. Abo be bannayuganda. Oyiga ki eri omwana ono oba omuvubuka ono? Kati ye Lumbuye yeebaka era ne yeebikka. Ebikazi bino ebyeranda ne byayiika amaviivi birinnya ne bigenda ettake era Lumbuye n'abyebakako. Naye omwana eyamulwanirira okufuuka Lumbuye, trust me, ali mu kkomera. Nakola zi videos omwana ono we yeefuuliranga ow'akabi ne mubuulirira mu videos mwe ziri ku zi handles zange, kwe ziri ku YouTube, kwe ziri ku Facebook. Yes, ngenda kuddamu nze uploading. Naye nga bazadde b'omwana ono be bali mu Maziga kati be batunda akabuzi, be batunda akataka, be beewola omwana waabwe balabe nga bamutaasi. Abaamuwaganga omwana ono talina muntu gw'ataavuma, talina muntu gw'ataatyoboola, talina kigambo kibi ky'ataayogerako ku lw'okubanga Lumbuye mbu pato omuntu wa wansi. Bannayuganda njagala mbabuulire, si kugaana kweyisa nga bwe weeyisa,
nesooka opimemu famire yo ne background yo. Bw'ofuna ebizibu ani agenda okuyamba? Ensi gy'olimu oli mugwira, oli ttake, tolina biwandiiko bikwogerako, ate omanyi weeyisizza enneeyisa etiri appropriate mu bantu nti banaakulwanirira, era mukama wo omanyi yakwonoona. Bannayuganda ne bababuuka nti muli babbi. Lumbye yeewamba n'abba ssente z'Abannayuganda 9,000. Kiki ekikutwala mu masanyu ng'omanyi tolina biwandiiko? Ono omusajja Pato tebaamujja mu nnyumba ye. Singa baamujja mu nnyumba ye, bannange ekyo kyandibadde kirala. Ne baamukwatira ku lyato ng'agenze mbu naye adigiddemu kyokka talina kiwandiiko. Kyokka ng'ate amanyi enneeyisa gye yeeyisaamu mu bantu eri unappropriate. Kati omuvubuka ali mu kkomera ayina endowooza ziringa nnyingi. Bwe banzize Uganda bagenda kunkola ki? Benvumye, bentyobodde, bensazeeko ebigambo, benjogeredde. Bwe banzize Uganda bagenda kunkola ki? Ekyo nno ekigambo kikubeeremu. Igwe Kadaama omanye nti contract yegenda kuggwako ne bw'ono ogirinyuwinga ne omalayo emyaka 10 ojja kumaliriza ozze Uganda. Ekyo nno ekigambo kikubeeremu gwe mwana gwe ali e Uganda nti okuwagira omuntu gw'owagira mu byobufuzi tekitegeeza kutyoboola mulala, tekitegeeza kusala bigambo, tekitegeeza kuvuma. Tuukirira omuntu opponent, mwogereko opponent ng'oyogera weekubira wuwo naye nga tovuma, nga tovoola. Abantu abamu ensonga lwaki bawangadde nga tebagenda mu makomera si lwakuba nti bali stupidi, nabo ebyokwogera babirina, balina akamwanga ggwe. Nze bwe nali nzize wano e Sweden mbabuulira saagendako mu gurupu y'Abannayuganda yonna naye ng'ebintu nabiwulabanga nga babiranga bakamiliyoni bajjanga okutuusa nga mumaze okufuna empapula. Naye ng'ate nze olwatuuka wano ne nfunirawo ebiwandiiko ebinzikiriza okubeera mu Sweden nga bwe bankolako, naye nagamba sigenda mu Bannayuganda paka nga mumaze okufuna empapula ezimbeeza e Sweden. Era Bannayuganda okutegeera nti edimiza yali Sweden nga mumaze okuziteeka mu nsawo. Naye kaakati ggwe oli ttake, oli mu nsi gy'olimu tolina mpapula, wakayingira Bungereza, oli Amerika, oli Canada, oli wano muzaffe mu Schengen region, oli Dubaaya, oli South Africa, na gy'ogenze tolina biwandiiko. Ekikutwala mu masanyu kiki? Pato simusalira musango kubanga obutamanya bubeera mu bantu, ate omuntu amala kwekoona. Omuvubuka ono ayinza okubeera yali obsessed ne lumbuye, omuzimu gwa lumbuye ne gumuyinya n'alowooza nti wakabiti wa kitalo, kozi ne lumbuye akuba paasizi ze, yerowoozaako yekka nga lumbuye. Era trust me, ye naafuna ebiwandiiko. Lumbuye atambula kati mu ttake nga teri amugambako, ne bwasanga poliisi emuyimiriza nga ajjayo biwandiiko kubanga UN yabimuwa, naye ng'omuvubuka ono Pato omuntu wa wansi ye yabimukolera. N'amukolera obugagga $9,000 gye babba mu Bannayuganda. Lumbuye yaliizingako akayumba, yapangisako akayumba ku Longo Town kabeeramu ettake. Naye kati omuvubuka ono ali mu kkomera, simanyi oba oli yamutwalira wadde ku lindaazi, simanyi oba oli yamulambula. Ne kati abafamire ye e Uganda be babonaabona, bw'aba yaleka abaana tebakyalya, tebakyasoma. Oyiga ki mu kya Pato? Manya ennaku yo.